nasanga abaana aboogera oluzungu nga balwogerera mu nnyindo era lwannema okutegeera olumu ng'abamu mbagamba no slow down tugende mpola nkutegeere naye nga omwana agamba nti when my father took me to Canada, and then I got my family there, I got friends there, then I was... Abaana nga boogera oluzungu kugamba oluzungu balagira ddala nti bazadde babe baba investinzeemu ssente nnyingi nnyo nga babalinamu essuubi naye ne bayindapo nga bali butabika. Mu abagagga b'eggwanga lino mbadde nsaba mwetegereze nnyo era mulirize nnyo ebigambo bino mbyatuza kamwa n'ebiviira ddala ku mutima n'ogwo omwoyo ogubaagaliza. Abaana b'abagagga baggwaawo butabika emize abaana b'abagagga omwenge sigala ebiragalalagala bimalawo abaana baffe. Pizza bichokuleti ebinene bya ice cream byogulira abaana bo si bye beetaaga. Era njaga otwala omukisa guno okutegeeza nti obagulira birwadde bajja kulwala by'obesity n'ebisukaali n'ebipuresha. Abaana bo beetaaga magezi, beetaaga okusomesebwa ensi engeri gyetambulamu. Mulekeraawo okuzizika abaana bammwe amatu g'ebyoya by'enswa nga mugayita zaabu. Ne mumba mulimu zaabu, omwana oyo bw'alisuula nti zaabu gwe wamuwa kato kyasobola mulondoora gw'ajja okukozesa yennyini nnyini agule ebitamiza n'ebiragalalagala yeesaanyeewo. Dokita n'aŋŋamba nti nedda okuyita omuntu omulalu it's an insult. Ogamba nti ono mulalu it's an insult. Taba mulalu just aba afunyeemu bukosefu mu bwongo, aba afunyeemuko kaseti baganga bona alwala olubuto olw'okulya emmere embi naye bambi bw'atyo bw'aba afunyeemu obukosefu mu bwongo. Enkuba ekedde kutonnya oluvannyuma lw'akasana akangi. Katonda nate atulaze ku kire ky'enkuba. Ago nno ge maanyi ge era tegenkanika. Oyo gwe tukkiririzaamu era gwe tuyita taata atufaako nnyo ekitenkanika era tosobola tulekerera. Wadde ng'ebiseera ebisinga ensi esobola okulabika nga ekitulugunyizza nnyo ekitenkanika era nga tuli kumpi kuwanika. Ne muganda wange nsaba munda muggwe muggyemu akasenga ako oba omwoyo gwe gutwalekoko mu kasenga ako akali mu mutima gwo akagamba nti ddala ddala oyo yanjija mu lubuto lwa mmange eyangabirira nga ndi mu kyenda kya maama asobola okundeka. Tugwamu essuubi olw'ebintu bingi ebitenkanika ne tulaba ng'ensozi eziri maaso gaffe ddala 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 ezitasobola kumeggwa. Naate tujjukire nti oyo eyaziteeka mu maaso gaffe era yabamba eggulu mu bbanga, ye mubamba ggulu, ye yatonda amayanja n'ateekamu n'ebisolo byamu bijjuza amayanja ago galeme kuwuubaala. Ye yatonda ensi era n'ebyo ebitunyigiriza ebijja ku mmeeza zaffe abimanyi bulungi. Tumwesige, tunyiigire, tumusabe, tasobola tulekerera. Bingi nnyo ebitumenya emitima ne tulaba nga abatagenda kukeesa. Naye muganda wange bangi babivuunuse, bangi babivuunuse. Bw'aba oli teyafa naawe tojja kufa, nange sijja kufa. Twongere tumusabe, tugumiikirize ate tukkirize nti buli kimu kiba kya process. Tugenda kukyuka naye kirina kuba gradually. Tewali nkyukakyuka egenda kujja dilaptiri, ekyo tekiriyo. Tusigale nga tutegeka, tusigale nga obukyayi tubugobera wala eri emitima gyaffe.
ne mu buyinike obutenkanika tusigale nga twagala era nga twagaza bannaffe ensi eno. Mbalamusiza nnyo bannange mu abali abandaba amanya ge Mampita Metani Kurabongo Ekiri Masam sinzija no Kurabongo Chate Foundation nate okujja okubaweereza. Bwe munnange nyongera okujjukiza ayagala ebyokwambala Ekalim Fashions tosobola kubebalama. Ekalim Fashions oba Eke Fashions awo kunabukeera tosobola kubebalama. Jangu baddemu ebibuuzo byo. Kyekifo kyokka ekivaluwinga akasente ko, kyekifo kyokka kyogenda okugendamu ofunire ddala ekyo ekikuleese ewatali bukumpanya. Abantu bangi baali ensi y'okwambala bagifuula ekitagasa. Luno teruvaamu kkala, luno terukola ki, luno terukola ki, ogenda oduteeka mu bbaafu ne lusigala omwo lwonna. So ku Eke Fashions awo kunabukeera fe tugamba nti jangu ebibuuzo bye tubiddemu, jangu tutetenkanye ebiwundu ebyo n'ebibadde byakuleetebwako abantu. Bozze weesiga mu byokwambala jangu tubinyigenyiga biwone nga tuyita mu kubudaabuda ku lususu. Ennyambala ennyungi eweesa ekitiibwa era ekitiibwa kye ekisooka wano nno ffe tukyabira ku nnyambala. Jangu ofune ekitiibwa ekyo ekisooka ku Ekalim Fashions oba Eke Fashions awo kunabukeera. Gwe munnange alina olususu lukutabuseeko 7 Stars Beauty World awo opposite Prayer Paris be balina ansayo. Jangu olususu lwa lupeppette. Nze olususu lwange lwalubinnya ekitenkanika bwe nabakyalira naawe ndaba. Nzaani afaanako bwe nti, nzaani atambula baga nti engo ino olususu obulungi. Nasooka kukkiriza nti ndi mulwadde wa lususu olwo ne mbakyalira. Ebibuuzo byonna bye nalina baabiddamu era nange kwe kufaanako bwentyo. Opposite Prayer Paris wogenda okusanga ba 7 Stars Beauty World abalina ansa z'ensusu zonna. Genda nabo bazikuddemu beetoowaze kasitoma ye mukama waabwe ate era bakolera ddala delivery. Nawe oba toyagala kutambula bakituusiza ddala ku mulyango gwo. So ku 7 Stars Beauty World opposite Prayer Paris ekibuye bakyalire gwe muganda wange. Gwani abuusabuusa exercise, gwani abeerawo nga to exercisinga, gwani eyerabira nti exercise lyerimu ku ddagala erikyasinza okuba ery'enkizo ate era ekyasinza okuba erya layisi. Omupiira ku Munyonyo Fitness Sport gwe muganda wanyongera okujjukiza nti kyekifo kyokka kyogenda ogendamu otraininge ofune emikwano ofune social capital. Kugamba ate era kyekifo kyokka kyogenda ogendamu oveeyo nga tewali muntu akwesittaza n'omu. Munyonyo Fitness Sport kyatandikibwa muganda waffe Senior Citizen Saalongo era nno bwe natula wansi ne mubuuza mu bifo byonna lwaki watandikawo kino ekifo ky'omupiira. Yaŋŋamba nti nedda nze nakizuula nti engeri yokka gyesobola okuddiza eggwanga lyange kwe kuwa abantu baali obulamu. Era nagamba nti kasente akasaamusaamu buli ajja wano kajja atuyane akole exercise abe mu shape. Gwe muganda wange olubuto lukususseeko, jangu osala amasavu, jangu oyongereko akabangako kubeera ku nsi, jangu tukextendingeko katini ng'oyita kale mukola dduyiro obulamu babulwanira teweetuulako. Obunene bukususseeko oyagala kuba fit, jangu twegatteko. Tulina n'akademe ey'obwana obuto obukyalina future empitirivu mu mupiira. Leeta akaanako omupiira kyattunzi. Bannange omupiira gwanjawulo ennaku zino gusasula kiralu. Jangu leeta omwana wo janga training kuko naffe. Tulina akademe etandika ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 5 buli lwamukaaga bakooca ab'ekika ekyawaggulu. Ate era naffe abakyalina nnyo future mu mupiira tulina era bakooca abatukwatamu buli lwa Mande ne ku Lwokuna. Tuba ne bakooca abajja ne tukola ku bubaji ne tusala ku lubuto ne tukuba ku pressure up awo ne tupaasingamu. Bagamba jangu twegatteko tukole family emu tojja kwejjusa. Bwe munanga ali eyo ayagala okuwummulako era nyongera okujjukiza nti ekifo kiri kimu munaafunira ekiwummulo ekyeddembe. Jangu ku Reza Forest Resort wali Reza ewa muganda wange Mr. Robert. Jangu olabe ku byotalabangako mu nsi y'okuwummula. Jangu olabe ku rooms ezitemyanga omuntu ate ku bbeeyi ensaamusaamu. Jangu olye kamere k'okyaludde okulya. Jangu okampinge. Jangu oyina conference, oyina mbaga, oyina pate. Menya ekindeke ki. Tulina Children's Park
Erimu bouncing castles natwala wano Dani nangamba anko bino mbadde sibirabangako byendabye ku Reserve Forest Resort. Jangu omwana muleta asanyuke. Jangu owugemu. Swimming pools. Nyingi nnyo ekitenkanika. Jangu. Mule jangu sente zo. Wegamba ozirye oddeyo ng'ogamba ddala nziridde naye nsiimye. Ku Reserve Forest Resort fetugamba nti buli customer waffe buli client atukyalira aba VIP. Jangu wegamba owulire ka VIP treat bekawulikika. Jangu buli stress gy'olina tugikamulemu. So gwe muganda wange ali eyo towegayalira saagala sente za toziringa bw'oyomba. Fe ku Reserve Forest Resort tugamba nti nedda eyo si enkola yaffe. Jangu olye sente zo wegamba osiime ogambe nti wadde nziridde naye sejjusa. Buli omu VIP oluba okuyingira ku Forest Resort rezo ofuukirawo Sseruganda. Era buli gwolaba waiter, waitress, manager, abantu bonna bakwaniriza ddala mu kitiibwa. Era bw'okusala geeti yaffe yi password yokka ekufuula muganda waffe ow'enkalakkalira. So muganda wange jangu tutambule weewaawo. Nkomyewo nate gwe muganda wange ali yampuliriza. Programu ya leero si ya bulijjo naye mbadde nsaba otega amatu owulirize. Tubadde tutambulira mu bulimba bungi nange kennyini mbadde simanyi. Ndirinze nnyo mbaana bano abava ku nguudo abamu nga bambi obwongo bwabwe psychologically bufu. Nga ndaba omwana ddala ali mentally heal naye nfuba okumuddaabiririza wano. Naye ekinnumye kiri kimu nti bulijjo ekyo nkikolera mu butamanya. Gwe muganda wange mpuliriza bulungi. Katonda yampadde omukisa okukyalako ebutabika. Neebaza abasaba abalungi be nasanzeeyo, Madamu Jane Mukama akuwa omukisa, Dr. Simon, Madamu Joan Mukama akuwa omukisa, n'abalala bonna abakola obutaweera okuweereza eggwanga lyabwe wansi w'obwenkanya n'amazima ag'ekika ekyawaggulu. Mukama bampeera omukisa. Bannaffe bangi baliŋŋaŋŋanze tetwawukana. Ffenna tulowooza nti ebutabika buli muntu agendayo aba mulalu. Nedda. Ekyambalo ekyo kye baayambaza eddwaliro ly'ebutabika bannange nsaba kikome. Gwalaba programu embadde nsaba ogisharingireko munno ayina endowooza nga nze gye nayina. Munno ayina endowooza nga gy'oyina. Tuzibule eggwanga lyaffe amaaso. Twagala tulabe. Twagala tutandika okuganyirwa mu services z'ensi yaffe. Kale wadde musobola okubaamu ebisoomooza bingi. Ekyo kyewalika. Ne kati kasooke tujjewo eno kateni yatuteerwa maaso. Gwe muganda wange ali yampuliriza. Butabika si ddwaliro ly'abalalu bokka. It's a general hospital. Erya specializing mu by'emitwe. Baganda bange bangi bajja ne baŋŋamba nti nze depression emmalawo. Baganda bange bajja ne baŋŋamba nti nze anxiety emmalawo. Nina omutwe ogunnumidde emyaka 10 ne simanyi waakulaga. Nywedde ebiragalalagala ngezezaako okuva ku mwenge guganye naye simanyi waakulaga. Gwe muganda wange nzize wano okuwa amawulire amalungi nti tulina ekifo wano ekinene ekitenkanika ekirimu ansi ezo zonna ez'endwadde z'omutwe. Nagenda ebutabika kye nasangayo nakirigamu ebintu bingi nnyo era byenzize nsharingekokko naawe wano. Gwe muganda wange tulekerawo okuyita endwadde z'emitwe eddogo. Omutwe guno ng'akagere bwe kalwala, ng'olubuto bwe lulwala, nga bw'olwala n'omutwe bwe gulwala. Nja kuleeta omukugu wano, nja musaba nnyambe anneegatteko ampe obukugu mu by'endwala awo sijja kgendawo. Naye kankozese bye nalabye nkunnyonnyole mbeeko nange gye nkukwatiriramu nkulage nti nedda tofiira mu nju. Weesitule genda ebutabika olina stress ekutte ekumalawo. Waliwo ebitatambula bulungi mu bulamu bwo naye nga bitwala mutwe.
muganda wange ebutabika waliyo buli ansa. Neewuunya nnyo ekifaananyi kye nalaba ekifo ekitudde mu miti emiyitirivu ne environment ejjudde obutonde obwa green okuzaama. Kya-inspiringa. Nalabira ddala nga ekirooto kyange kye nnina ne baganda bange kye tulina oteeka eka Mmengo nakisanga ebutabika. Bwe neeyongerayo nalaba abantu abakugu abatudde n'abantu nga babakansolinga, nga batudde mu counseling groups naye nga abantu abo balamu bulungi. Nembuuza nti ate abo bakola ki? Nti nedda, buli Lwakubiri, buli Lwakutaano n'ennaku endala tukuŋŋaana. Bannaffe bangi nnyo baba n'ebizibu eby'enjawulo, kati bwe tuba tukuŋŋaana nabo tubimenyaamenya. Bwe tubimenyaamenya ne tufuna ansa zaabyo, era bangi bannaffe tubakwatiridde. Muganda wange olidde looni oyagala kwetuga, teweetuga. Vuga emmotoka genda gipaakinga ebutabika ya bwereere, eddagala gye liri lya bwereere. Okwawukanako n'amalwaliro amalala, nalaba ekifaananyi ky'abasawo ebutabika abeewaddeyo okuweereza abantu b'ensi yaabwe. Bannange Mukama bampeera omukisa. Bwe natuukayo bibino bye nalaba nga sinnagenda mu drugs zimalawo baana b'abagagga. Nasooka ne ntunuulira ddala butabika ddwaliro ly'abalalu bokka. Ate neera bwe natulakokko mu musomo ogw'enjawulo, dokita n'aŋŋamba nti nedda, okuyita omuntu omulalu it's an insult. Ogamba nti ono mulalu it's an insult. Taba mulalu, just aba afunyeemu bukosefu mu bwongo, aba afunyeemuko kaseti baga nga bona alwala olubuto olw'okulya emmere embi, naye bambi bw'atyo bw'aba afunyeemu obukosefu mu bwongo. Obwongo waffe buyina endwadde nnyingi nnyo ezitenkanika. Tuleme kulinda bannaffe kugwa ddalu tubatwale butabika. Nedda, waliwo bannaffe gw'olaba nga yaayogera yekka, olunaku lulamba ng'ayogera yekka. Olwo ne bagamba nti aleka alina akazoole. Waliwo olinga alina obusungu bwa ttumbiizo, omukolako akantu katini nnyo n'ayasayasa ebikebe, ebikopo byonna n'abikubakuba, TV zonna n'azikubakuba. Olwo ne tumuneemingako ekigambo nti munaayonna alina obusungu, mwegendereze. Eyo biba disorder. Bannange tolinda kukoowa, bwongo kukyankalana. Mbadde nsaba baganda bange abangoberera ebifo ebyo rehabilitation y'ebutabika tukifuule ewaka, waliwo abasawo gavumenti beesasula ssente empitirivu nnyo era nga batulindiridde otuddaabulula. Mukama yampadde omukisa. Bannaye ne ŋŋendako ebutabika, nange nali sekimanyi. Nze nali mmanyi nti ebutabika be batwalayo beebo bokka bokka abasibiddwa emiguwa abatakyasobola kwawula kirungi na kibi. Bwe natuukayo nasanga abantu abeebuvunaanyizibwa nga banka z'abayitirirako, yafunamu stress mu maka, abaana bamusobako, n'asalawo n'avuga emmotoka ye n'agipaakinga ebutabika. Paakingi za bwereere tebazisasula. N'agamba bannaye mbadde nzize wano kuwummula nzikakkane. Tetulinda stress tuttira mu nju. Tetulinda genda kulumbagana rehabilitation centers za bbeeyi. Ebutabika rehabilitation centers za bwereere n'eddagala gye liri. Era neebaza ssenkulu w'eddwaliro ly'ebutabika olw'okukumaakuma abasawo n'abafulira ddala ab'omuwendo. Mukama bawe omukisa. Pointi ya leero eriwa? Gwe muganda wange omugagga ali eyo nkunakuwaliddeko nnyo, era singa mbadde mutiitiizi nnyo interview eno nangikoze nkaaba olwa wano lwentuuse, naye sijja kukaaba. Si bwentyo bwendi, ndi musajja lwazi, wadde nga neegomba nnyo okuyiga, era wadde nga ak'obuntu munze tekabulamu, naye kale njagala mbe wanjawulo kwabo abatiitiizi abatugoberera abagagga, beeyita abagagga.
mwabagagga beggwanga lino mbadde nsaba mwetegereze nnyera mulirize nnyo ebigambo bino mbyatuza kamwa n'ebiviira ddala ku mutima n'ogwo omwoyo ogubaagaliza. Abaana b'abagagga baggwaawo, butabika emize abaana b'abagagga. Omwenge, sigala, ebiragalalagala bimalawo abaana baffe. Saagala nkonsentratinga nnyo ku wamwavu kubanga ebbanga lyonna tuzze tubagamba nti nno tufe nnyo ku bwana obwo obutambulira emabbali w'ebikomera byaffe nga bunoonya ebikebe, bunoonya emmere, nga tebwambadde engoye. Tubufeeko nnyo kubanga tebujja kuba buto paka tayimu ejja tuuka bukule. Naye olwo lubulisanga nsi ki na nsi ki gye buliteekawo. Nayogeramukko n'abaana b'abagagga abasinga bina concentratingako kuba nalowooza nti bano abaavu mbabaddemu nnyo era ebizibu byabwe ebisinga mbimanyi kuba nange ndi victim. Kakati ne ŋŋamba tayimu eno gye nkyaddeko ebutabika kanjiwe ku baana b'abagagga njogeremukko nabo. Nasanga abaana aboogera oluzungu nga balwogerera mu nnyindo era lwannema okutegeera olumu ng'abamu mbagamba no slow down tugende mpola nkutegeere. Naye nga omwana agamba nti when my father took me to Canada and then I got my family there, I got friends there, then I was... Abaana nga boogera oluzungu kugamba oluzungu abalagira ddala nti bazadde baabwe babayinvestinzeemu ssente nnyingi nnyo nga babalinamu essuubi naye ne bayindapo nga bali butabika. Kiki nayiga kikuyigiriza ki? Omuganda wange ali eyo omugagga eyeesubirayo gwa naggamba. Abaana bo bw'otwala e Canada okusoma e China e UK bagenda ssangayo abaana abalala. Olw'okuba wakuliza mu kikomera nga tebali exposed kijja kubanguyira nnyo 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 kuboonoona. Ate kinuma nnyo omwana ayonoonesa obukulu ng'akomyewo mu maaso go. Kiruma nnyo omwana w'okwonooneka nga mukulu. Bwe bulumi omuntu yonna bw'atalina kuva experience nga ku nsi kuno. Nalaba abaana ng'anyumya olugendo lwe nga temuli Uganda. Nga Uganda aginyumyako emyaka 17 egyasooka naye nga beyond 17 byonna anyumya ne ŋŋenda e Canada ne ŋŋenda e Netherland ne ŋŋenda wa. Namugamba naye ki ekyabaawo nti eyo gye nasanga emikwano nafuna girlfriend kale ntutandika okunywanywa ku mwenge kale baali bakozesa cocaine nange ne mutandika ne nannema. Era eddalu naligwira Canada gye banziriza bandetera na ku miguwa paka wano. Tugende empola. Saagala ofunemu sayidi mbi yokka mu kino naye njagala okenenulemu akalungi akatini akali mu kino. Nfuna bantu mu abagagga tubakubiriza era buli kadde mwaka na mwaka tukoma wano gye muli ne twogera namwe ne tubagamba nti mu bifo nga bino bannange mujjumbire ebifo bino byetukuŋŋanyizaamu abaana b'okungula abastrugglinga mubiwagire. Bambi bw'oba olina akasawo k'akawunga kaleete omulimu guno gutwanguyize. Tulanze ebintu tugamba nti ffe wano tubeerawo nakusiga bifaananyi nakukola bugatto compound designing ebintu byemusobolera ddala naye mwagaano bigula. Tukozesa amaanyi mangi nnyo bajjamu akasente naye ng'ate omulamwa gwaffe gulikkirya nti ebintu ebyo bwe tubitunda ate bitutetenkanya ne tusasula bills z'ebifo bino bireme kugwa. Abaana abo abatembeeza ku bikomera byammwe ababayingirira ekyo ne bababba ne tusobola okubabeezaawo ne tubakima ku nguudo. Kyemutuddamu kiri kimu nti mugendeeko mu bazungu bajja kubawa ssente. Lwaki otusindika ku muzungu nga gwe muganda wange olina 2,000 zosobola ntugula mu paadi ne tugulamu akasinya eddagala ly'engatto. Lwaki otusindika ku muntu atamanyi na history wansi yaffe? Lwaki otusindika eri omuntu atamanyi na lulimi lwaffe na nnono nga gwe
muganda wange oyina amasaati 15 naye ng'ekyomuwendo kyokola kugookya nga gakaddiye. Netukugamba nti nedda togookya. Wano tulinawo obwana bwe tujja ku street ku nguudo bwandikubya akatayimbwa ntubukuŋŋaanyiza wano nga busobola okugambala. Era si n'ogenda mu maaso n'ogookya. Bangi muyiwa emmere kasasiro. Bweyitirira obungi ne mugula obubizzi ne mugula obubwa bugirye. Nenga ddala ne bw'oleeta tifini y'amatooka amafumbe mu foundation eno kale obwana busatu busobola okugirya era ne bukwegomba ne bugamba nange bwe ndikula njagala mbe ngono anka aleese tifini y'amatooke. Bannaffe bangi nnyo bajja okuwummulamu wano ne babakuba obutayimbwa ne bafa. Tukibagambye. Waliwo muganda wange yava e USA yali atambula ng'akutte essimu n'amukuba akayinja ku mutwe n'afa. Omwana yamukuba wa myaka 16 bamukwata ne bamusiba naye ate oli yafa. So nga bwe mulwana ennyo okulaakulanya ensi yammwe mu bizimbe ne mu by'okujooga amabaala, mbadde nsaba ne kino mukiweeyo omukisa. Abaana b'abagagga bali ebutabika muganda wange, ng'omwana akunyumiza emboozi ng'ebutabika amazeeyo emyaka 2 agenda bwadda. Naye ng'agamba nze mami yampa apartment, bwe yampa apartment mwe nali ngisolooza kale nenfuna mikwano gyange awo ntandika okukuba pate ku pate kye nayonoonekera. Ne bandeeta eno era omwenge gwe gwanzimbye olubuto n'amatama nali mutini nnyo kati ngenze ngejja naye nebaza Mukama nti kati nayiga. Gwe muganda wange omwana wo okuyiga ddala alina kuyigira ku myaka 35. Abazadde abagagga pressure zibakubidde mu mayumba olw'abaana. Lwaki temuyiga? Tubagamba nti nobo oyinayo ka birthday bambi kaleete. Okaleete wano ocelebrate ngeko n'abaana bano ng'abaana bo ozze nabo. Omwana alina ka birthday kaleete kokko wano. Abaana bano bayige. Abaana bo bayige nti si kyabuwaze era tekibakakatako kuba mu mbeera gye balimu okola nnyo babeemu. Era bakimanye nti waliyo abantu bangi nnyo abandyegombye okuba nga bo naye nga tebali nga tiibwa. Ekyo kyobateera ku mmeeza ate nabo bayiga okikuuma. Obwana wano bungi nnyo tebumanyi na keeki bwefaanana. Tubagamba bannange oba oyinayo omukolo gwa birthday guleete kokko wano. Muganye kye mukola kusiba geeti zammwe nakuteekako mbwa mpanvu nnyo nakuleeta bajaasi. Olwo mukola birthday z'ababete. Abaana abakulidde ku nguudo bagenda kwonoona bawala bammwe. Obuwala obukulidde ku nguudo bugenda kwonoona batabani bammwe. Era mugenda kufa munyiga ebiwundu ebitagenda kukoma. Olw'obulagajjafu okutereeza ensi yaffe mulimu gwa buli omu. Olw'okuba ovuga emmotoka towulira binnya, emmotoka etawulira binnya tegenda kukuwa ddembe. Famire zaffe ze zituwa eddembe. Omuzadde azadde ekimufuula obw'enjawulo ku balala kwe kulaba omwana we ng'akulidde mu nnono ezo ze yamukulizaamu era n'awummula ng'ali contented nti n'omwana wange awangudde. Baganda bange tuleme kwawula mu nsi yaffe. Abagagga eri abaavu eno mulimba. Nze nakulira ku luguudo naye mikwano gyange gyonna gye nnina egisinga balinnya ennyonyi, egisinga bagagga nnyo n'emirala. Olw'okuba nti saagala kwerabira kyendi bwe mba mbagagga era nzirayo gye nakulira ninzizaayo enjiri ne mbagamba nti nedda baavu bannange abali eno, bantu bannange, famire yange eri eno gye nakuliramu. Tusitule ku maaso n'eri waliyo eggwanga eddala. Tetulina kubeera eno mu ghetto tunyiga, tetulina kubeera eno mu myala gye twasulanga tunyiga, wabula tusitule ne ku maaso gaffe tutuneko eri emasuuka kkubo waliyo abantu abali mu bikomera. Naffe tulina okuba nga bo. Abalala bakkiriza okukola, abalala bebanga nti metaniki tutya. Ne mbagamba nti tutandike okukola olw'okuba bambi baakona.
kuva mu buto nga bali ku bugundo batoba abamu bampinga ne bagamba metaniki nze ebyokukola si byagala era n'omusanga akutta akatayimbwa gwe wamusongedde nti bannange eri waliyo ensi ensuubize ng'ate alumbyeyo nakatayimbwa kutulugunya baliyo nakubabba. Kikyentegeeza mu kino nate bannange baganda bange abali eyo mbadde nsaba gwali mu kikomera olowooze ku muntu oyo asula mu mwala. Baganda bange nze ogenda ku street twali baavu ewaffe. Taata wange yalina ennyumba ennene okuzaama ng'era alina maama wange yalina abakyala babiri. Taata bwe yafa enkaayana za famire bwe zajja maama wange baamusinga amaanyi. Omukyala yalina bbaawe ng'alina ennyumba goloofa yamaliriza akuba amabulooka era nga takyasobola tubeezaawo. Bw'atyo buli kimu ne kimulema era bwenkyo bwe namwabulira ku myaka 9 ne ŋŋenda ku luguudo gye nayigira buli muze. Gwe kyokuba n'eggoloofa n'emmotoka ng'okyali mulamu tekikola makulu naye bw'onaavaawo kyekigenda okudda ku baana bo. Pizza bichokuleti ebinene bya ice cream byogulira abaana bo si bye beetaaga. Era njaga otwala omukisa guno okutegeeza nti obagulira birwadde bajja kulwala by'obesity n'ebisukaali n'ebipuresha. Abaana bo beetaaga magezi, beetaaga okusomesebwa ensi engeri gyetambulamu. Kino ekintu kizze kibaawo naye era mukibuusa amaaso. Lwaki obwana bw'abaavu buva mu ghetto ne bubafuga ne bubatawaanya ng'ebyana by'abagagga bye byafuuka kimpemepeme? Kibalemye okuteeka mu mutwe baganda bange. Mukirowoozeeko bagagga bannanga abali eyo. Nerangirirako obugagga munasonyiwa ate mugagga munnaffe nange nkitwala nange ni mugagga. Mukirowoozeeko bantu bange bali eyo. Lwaki abaana b'abaavu babakinyeeko mu buli kimu? Tujja tutuuka ekiseera ng'okuyimiriza omwana w'omwavu olina kumutta bussi. Omwana w'omwavu ekimuleetera okubakinako mwe abantu bwe munyoome ekibaleetera okubakinako kiri kimu nti bakulira mu nsi bbiri, emu gye babaamu n'ate emu nga gye baloota. Kakati gye babaamu ebasikiriza ogivaamu ogenda gye baloota. Gye baloota eyo mu bikomera ne babaako bye bayigayo ne bye babbayo. N'ate ababagagga bakulira mu nsi emu bwe bayitakoko mu katanga omuli abaavu ng'endabirwamu bambusa. Akula tamanyi nti n'omuntu asobola okulya akakomaano nga temuli supu akasupu. Akula tamanyi nti n'omuntu asobola okulonda ekigaati mu kasasiro n'akirya. Tabirabanko era bimwewuunyisa. Ffe twakwatanga ebiwogo oli n'akusanga oli ekiwogo tikuliiko mazzi n'agamba osobola okulya ekiwogo nga tikuliiko mazzi nga takirabangako. So omwana akulidde mu life emu amenyeka nnyo. Tetugamba nti abaana bammwe baavuwale baddeko mu ghetto, si kyeŋŋamba. Kyentegeeza kino nti mu process y'okkuza abaana mubasiigire ebifaananyi byonna. Kyova amazi wannateekawo entegeka ne ŋŋamba nti mmwe bagagga bannanga abali eyo, omwana waba alina kapate birthday party muleeteko kombaana wano, muleeteko mu David buno bumunyumize gye nvudde waabo naye amanye aleme kutwala ebyo by'omuwa for granted era aleme kulowooza nti ebyo by'omuwa yensi gy'alina okubeeramu paka. Muganda wange ensi ekyuka. Bw'olivaawo abaana bo bagenda jjooge baba bagenda kuyiga buli muze kubanga bingi bye baba bakweka. Abaana babagagga bali ebutabika. Nnyanyumya n'abaana ng'oluzungu baseereza buseereze naye nga bagwawo obuto bawazimba. Bakuba ttatu zonna ku mibiri zonna n'amaaso bageekubako ttatu naye nga si bwakyo bwe yava mu nju ya taata we ebyo yabiyigira Sweden gye yalaga. Taata ye gye yalowooza nti olwo amututte kutandika bulamu bupya
na kumutegekera kisinga. Muganda wange ebizibu ebiruma Uganda mu byentegeera bye biri Sweden, bye biri mu America, bye biri UK, bye biri buli wamu. Era ekikuwangangusa ne kikujja wano bw'ogenda Sweden naye era ojja kisangayo. Bwebanga ndowooza yo yendwadde era ne Sweden ojja sanga abalina endowooza endwadde olwo bakwongereko naawe bongereko gujabagire. Mwekerawo okulowooza nti ezo ensi z'ebweru mubamu bamalayika. Abantu tuli be bamu. Katonda yatonda famire ennene nnyo ey'abantu. N'atuwa ekirabo ky'omukwano nga y'engabo yokka gye tulina okukozesa fe okubeera mu famire ezo nga tukwatagana. So bodduka mu ye Uganda ojja ggwa mu ye Kenya, ojja ggwa mu ye Sweden, Canada n'ebifo ebirala. Challenge ezo ojja sanga ze zimu n'okusukka. Mbadde nsaba baganda bange mumpulirize, ewatali kuvoola na kuvoolwa, mbadde nsaba mumpa amatu, temunkwata musango, naye at least mu byenjogedde ebiti nimugjeemu kaakatini okuzimba ensi yaffe ffenna kitukakatako. Mulekeraawo okuzizika abaana bammwe amatu g'ebyoya by'enswa nga mugayita zaabu. Ne mumba mulimu zaabu, omwana oyo bw'alisuula nti zaabu gwe wamuwa kato kyasobola mulondoora, gw'ajja okukozesa yennyini nnyini agule ebitamiza n'ebiragalalagala yeesaanyeewo. Ngendako mu famire z'abantu bangi okwogerako n'abaana baabwe, naye n'olaba nga ddala famire gy'ogenza okwogerako ko n'abaana ng'obulwadde bwava ku taata si baana, naye nga taata yagamba jangu nnyambo njogereko n'abaana bange. Baganda bange tuzuukuke. Bwe mugaga munnange, mwavu munnange awuliramu ekintu kyonna mu bwongo, ng'obwongo bwe bulwala, ng'akagere bwe kalwala, ng'olubuto bwe lulwala, n'obwongo bwe bulwala. Bw'oba ofunyemu kimaleria ne typhoid, bw'oba ofunyemu embiro n'ebirwadde ebirala, n'obwongo bulina endwadde zaabwo. Si buli gwe batwala ebutabika nti aba agudde eddalu, nedda. Obwongo nabwo bulina endwadde zaabwo ate ziwona. Baganda bange tusituke. Ebutabika tebalina kye basaba kuyita ku geeti, tebalina. Era bw'ojja oyingira buyingizi gw'osangayo gw'obuuza nti bannange wawe nsobola okufuna kino ne kino ebyakulagirira nti genda ku buroka eri. Waliyo bannansi abali welcoming, Nansi Joan Mukama akuwa omukisa. Bali welcoming nnyo ekitenkanika. Ntambudde malwaliro mangi naye ebutabika yankyala enjinze. Abantu bakyagala emirimu gyabwe. Challenges tezibulamu naye at least yaddeko bannange. Bwe nooba n'omutwe nga gukuluma okumala emyaka 10 n'oganze buli gunnuma mira parado, genda ebutabika eddagala gye liri abwereera omutwe gujja kuwona. Obutekiririzaamu nayo ndwadde. Genda balina counseling sessions zibaayo. Genda oyogere ekizibu kyo nti bannange nze sekkiririzaamu buli kyendaba nkitya, ojja kuwona. Mukama bampeera omukisa. Nja kukomawo wano mu paati 2. Waliwo omusawo yansuubizza okumpaayo omukisa. Ajjeko ntutuleko ko naye. Kyemmanyi tasobola kunnimba. Mu paati 2 njagala njije atunyonnyola obulwadde bw'obwongo n'engeri gy'osobola obuvakamingamu. Obeera nzize kujjawo kitimbe kiri bantu kye baabikka bantu nti ebutabika bw'oba ogudde eddalu gye balina okukutwala. Yes, naye ate si ddwaliro ly'abalalu bokka gye bali. Saagala ogambe nti tebaliiyo. Abakozesa bi drugs nga batambulira ku njegere gye bali, era nga babasibye bali mu treatments ez'enjawulo gye bali. Naye ate si ddwaliro ly'abalalu bokka. Ate era n'omusawo yaŋŋamba nti okuyita omuntu omulalu it's an insult.
ngoli bwana alwala olubuto n'obwongo bwe bulwala nesanga ko omuntu alwala olubuto gaita oyo mubuto nedda okuyita omuntu omulala it's an insult obwongo bubamu n'obulwadde nabo obulumbagana genda bakujjanjabe obuweereza buno buyimirirawo ku art and craft gwe muganda wange ali eyo tetuyina kye tukusaba ng'ogyeko okutwagala no sharinga videos zino jangu otuwagire tukola crafts tusiiga ebisiiga ebifaananyi by'abaagalwabo tusobola okusiiga nga bw'oli jangu tukuwa essanyu jangu painting your legacy with us naye nga waggulu wa byonna jangu otuyambe tubeezewo obubeereza buno nyongera okutumira Madamu Samali Sekabembe nkwagala Mama Jenny Mama Jackie Mirembe Jaja Alisi Madamu Ndagire Mama Matthew Olivia Nanyange Anko Kalimu banange mwebale nnyo mbadde nsaba Mukama atuwe family etenkanika agende nga gaziya family yaffe kisobokera ddala abantu abalungi bakyaliyo era nze nsaba baganda bange mmwe mubakabonerako omukwano eri abantu abalala bakimanye nti okwagala bannaffe kulina kuba kwa bwemage Katonda yatwagalira bwereere yatukola ekisa yakitukolera bwereere bane twagale bannaffe tulina project Kamengo twagala kuzimba kasiisira kaffe Kamengo wetusobola okuteeka rehab playgrounds na buli kimu bane mutwegatteko gwayina akatafaali gwayina akasawo ka seminti gwasobola omuyiko gwasobola buli kimu oje tuzimbe ekifo ekirala ekiryanga butabika ekyobwereere Kamengo erina kuba ya bwereere abaana baffe gye basobola okujja ne tubajjanjaba ku bwereere bane temutusuulirira mujje mutwegatteko nyongera okubajjukiza nti Katonda ye Mukama era yateekateeka buli mbeera ejja mu maaso gaffe ate era nsobola okunyongera okubajjukiza nti baganda bange sitaani nayo yali malayika ekitegeeza nti esobola okukolera ddala ebyo byonna malayika bye bizikola embala ya sitaani n'eya bwakatonda bisobola okufaanagana ne wakati mu kusaba n'okwewayo n'okusiiba awo wetubyawulira Mukama w'amaanyi share, like, comment and subscribe tujja koma mu part 2 Mukama bampeera omukisa